nze mutegedde ku muzikiti ku muzikiti yakole fujjo lyonna ne ku muzikiti tojja kuyingira era nze wennakusanga ku muzikiti wonna nja mufulumya ekyo kyange wennasanga DPC wewandegeya muzikiti gwonna nja kufulumya ne bwennakusanga muswala nja gikusikamu omusanga ng'owunyize nnyo nedda tetwagala abantu kutumanyira bwe bati nze DPC wewandegeya wennamusangira mu muzikiti nja mufulumya oba nakusanga mu gwewandegeya mpozi saalira ku sipirimu gye sitera kusaalira nendya kuteekayo bakigatto bange naye ogeza omusanga ekibuli musange ekibuli musange emizikiti emirala gyonna nja musikayo ate ne ku sipirimu nja kuteekayo bakigatto nja kuteekamu sente banye tukooyo okukyayisa obusiraamu tukooyo okuvumaganya obusiraamu tukooyo okukakkanya obusiraamu kati yessaawe kati wawulidde ekyagudde ku gundi bwe yatandise okulajana ddamulira Christopher abaana ba Nuupu bakubye ebifaananyi ne balaga taata we ne balaga nnyina ne balaga abaana be ne balaga abaganda be banne mu binzigyemu tugana kuteekawo netteeka erivunaana mmwe abakuba famire z'abantu ebifaananyi muliteekewo ne tujja bibakuba naye ddamulira agamba nti yava dda mu magye era gamba talina buvunaanyizibwa bwonna yavaamu dda era byebamuvunaana bamuvunaana bya bwereere talina sse yonna talina buyinza bwonna kuba yawummula lwaki abakolera ti ne mukyala Seggirinya asaana kkumirwa mu zoo asaana kkumirwa mu zoo oba mu museum kubanga bbaawo nga yakafa tanaweza na mwaka mu ttaka bbaawo tabadde bubi n'ebyobugagga yalese ebiwerako gwe n'otandika okuzanyisa first born wo ng'omusajja tanana kuweza mwaka mu ttaka oba osaana kukuumirwa mu zoo oba mu museum mu bakazi abantu bajje bakulabeko nti ono yajolonga omusajja Seggirinya afudde simwavu Seggirinya ebintu byaleseewo bimumala okutuusa mu baana be mu yunivasite era Nuupu tebamuwa kaadi kifumbo abadde ajja kusemba ku luno kati mulabe eyo Nuupu agenda muggyako kaadi era kifumbo wagenda kusemba muli kazza oba azimbye ekintu kye tasobola ayinza okuba kizimbye emisingi agitaddewo avuma Nuupu okamala obukamazi Nuupu egenda muggyako kaadi yagigabye edda naye kifumbo wagenda kusemba agenda kuddayo mu kiraasi ye ey'abasembi be kati abantu ngaabo bakifumboowa Bafalida Nambi kati mukyala Seggirinya gwokuddira omwana omuto ali mu myaka 12 otandike omuzanyisa ebyobufuzi omuzanyisa ebyekiyaaye omwana oba omuzimbye bubi anti nze nakubanga essimu nga ne bwensangako mulamwa gwakuyamba nga nze mpoza enfuufu efuuse enfuufu kolansi afuuse tuli bubi senga babiri ali mu kuba baluwaze nze nkubiramu ssimu sebbanga yajja yeeza nze anjogeza nga bwenjogera babiri nga nedda mwami Isima tetuli ku bya kolansi tuli ku bya bbaluwa nga nze mugaye enfuufu efuuse enfuufu babiri ebibbaluwa sooka obireke babiri nayo babiri nagayisimu onzita saaka kugoba mu pulogulamu yange wulidde ndi ku bbaluwa tusondera ono yavuddeyo ekibeere yavuddeyo ekyana bamuloza ekigundi nemugaa babiri tuyimirizeko naffe enfuufu efuuse enfuufu ebinnya bifuuse ebinnya sebbanga najja nga ngeegeenya nafuuka serebu bapatuliko ne banzannyamu emizannyo ku Bat Valley Kathe Kusaasira nankubamu n'oluyimba buluyita 27 Kathe Kusaasira nankubamu oluyimba lulamba baluyita 27 kati ffe ebyobufuzi bano bampuuga bagenza okumanya nti Museveni mubi nga ffe twamulaba dda era batusangayo era nze nga tubadde mu foomu ya byobufuzi mpuuga simuviira mu ntebe
tomuviira tuuya atuse kasitule yalina okuviira nze mukyala Nambooze ansanze mu byabufuzi simuviira mu ntebe Kasibante Moses ansanze mu byabufuzi simuviira mu ntebe Mpuuga ansanze mu byabufuzi simuviira mu ntebe Segona ansanze mu byabufuzi simuviira mu ntebe Gonjo ono omwana w'ekiro omulungi ennyo aliwo yenna ono w'FDC Semuju nganda simuviira mu ntebe ansanze mu byabufuzi Semuju yali nga mu monita nga media amukyaza nga munnamawulire naye nga Semuju tayagala FDC ng'agikuba amagye amavundu atuuka okugyegattako eri tajagala munnaye saamanya era yatugireganga naga nti FDC ne Museveni enjawulo ziro omu ye Kato omu ye Waswa ne Bugendo nze nalwo n'okukkiriza nti Semuju atwegasseeko ndi wano ne Isima Lubega ekibibi kwemboozi mu UG ne ku trendi nze Geoffrey Mayanja bubale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba tuzze tuwayemuko ku mboozi n'olunaku olwaleero ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga ntambudde ku lunaku olwaleero ndiko ono ku Power King ekifo ekimu ekisanyukirwamu sawuna weeri abaagala okusula accommodation weeri n'ensonga endala nnyingi nnyo ate nga baba n'enteekateeka eya buli lunaku okuva ku Mande okutuusa ku lunaku olwa Sande ojja n'owumulamuko wano kasoda weekali akalungi kabbiya ebyokulya weebiri bibeerawo kyoyagala kyosaba kale embeera nnungi nnyo akaweewo wali malida wonna tulinga abali ku beach so nga ate tetuli ku beach tuli ku Power King wano we tuli essaawa zino mwami Lubega yabeera eno omuntu bwabanga agambye nti ayagala kutuuka ku Power King kalugeze ali Nateete ali Kyengera oba ekifo ekirala kyonna kyonna ekyesudde oyinza kumulagirira otya gwemugamba bugambi tuuka mu Katrading Center ak'okumunaku kyekizimbe ekisingayo obuwanvu n'okunyirira n'obulungi ye Power King kale wetuli ku Power King soko nzikiriza akubuuzeeko soko buuzeeko atulaba bane musibye mutya mwebale kubeerayo mwebale kutwagala mwebale likes mwebale buli kimu kyonna Amina bitambula bitya eyo gy'owangaalira eno bibi nnyo banene kino kikulu nnyo omusana gufuuse omusana bane bw'owulira nti omutwe gwo si gumugumu tozunga mu musana terirako awamu terirako ewamu oyinza okujjako nga mu Power King n'owummulako wano ne gumala okukendeera n'ojja kuyita woosula olw'omusana omusana gufuuse omusana ojja kwerabira woosula n'olwekyo omusana mungi tubasaasira nnyo ne mukendeeza okuzungazunga musana bw'otoba na nsonga y'amaanyi nnyo mutuuleeko ewaka oba mutuuleeko ku mulimu omusana gumale kendeeramu okunoonya akalulu kukyagenda mu maaso mu bitundu by'ekawempe sayidi eyo byonna ebibaddewo tubadde tugezaako bigoberera era nga twalaba emiga egyakubwa bannanuupu bwe bali basiva ku kitebe ne pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu emiga egyabakubwa na byonna ebyaliwo twabirengera so naye nga okunoonya akalulu kukyagenda mu maaso papa so byonna nga byaliwo twabiraba bwe byatambula kaakati waliwo mukyala Betty Nambooze yavuddeyo nakola statement naye nga tetunagendayo awo kansooke ku baana ba Nuupu mbadde mbasaba anfunira ku kipande kya DPC w'ewandegeya n'omuntu yenna abamugende ne mu ofiisi ye mpolampola munkubire ku kifaananyi kye nkyagala okyagaza ki twagala ebipande ebyo nja byokisaamu mu bitimbe ku muzikiti ffe tumuweze mu muzikiti sebo ndi musiraamu ate nze ngenda bitimba si gwe ogenda bitimba ebifaananyi bya DPC w'ewandegeya bamuyita Hussein hiwumbirire simanya hiwimbire nze ngenda bitimba buli owali omuzikiti tetumwagala mu muzikiti obusiraamu tebulagira bye yakoze DPC omulamba
yabadde yabasingamu obuwanvu ng'akola effujjo akuba kibooko asamba abaana mwezi gwa Ramadhaani. Kati n'olwekyo nsaba ebifaananyi ebyo abaana ba Nuupu mubimpereze ku WhatsApp yange, ngenda byokesaamu, ngenda bitimba buli muzikiti we guli. Era nsaba abasiraamu bannange bwe mumulaba ku muzikiti tayingira. Abo abantu bwe tujja obbabo okyanga omuntu akola effujjo mu mwezi guno mutukuvu nga ne Kulaani mweyakkira ne Katonda mwasonyiyira buli kintu kyonna. Kati abantu abo twagala banyweza. Era nsaba buli alina ekifaananyi kya DPC Wandegeya Hussein Hiwumbire mukimperezeeko. Nze ogwange gwa kubitimba ku muzikiti, buli wali omuzikiti mumulabe nti yoyo omutujju. Poliisi. Teri wa poliisi akola ebyo. Bino si bya UEG. Omukutu gwo baguyitaani? Emboozi mu UG. Si bya mboozi mu UG byange. Era nze ngenda okwetimbira ebintu ebyo mbiteeke buli ku muzikiti. Omuntu afulumene mu muzikiti alabe ekyeneena. Omwezi guno gwe tulimu mwezi gwa mutukuvu. Kulaani mweyakkira, obubaka bwe bwakkira, mwezi mutukufu nnyo. Gwokyanga omuntu omusiraamu n'okola ebikolwa DPC byewandegeya bye yakoze. N'olwekyo buli alina ekifaananyi kya DPC mukinsindikire ku ssimu yange. Nze ogwange gwa kubisaasaanya Uganda yonna. Buli owali omuzikiti njagala mulaga busiraamu nti tulinayo ekisiraamu. Omuntu bw'alalukira bw'atyo muziki mu mwezi gw'obusiraamu, mwezi omutukuvu n'atukolako effujjo bw'atyo aba mubi nnyo. N'olwekyo ebifaananyi mbyaniriza. Bw'oba olina ekifaananyi kya DPC kinsindikire ku ssimu yange. Nze nja kiteeka buli ku muzikiti. Ate nammwe mubikuume. Ebyo ebifaananyi tubyagala. Tujja biraga ensi nga tuwangudde. DPC alina bakama be oba be bamutuma. Ne baba bakutuma oba ki DPC waliwo ebitakolwa. Kati obwedda gwo basingamu obuwanvu, gwo wasinzeemu effujjo, gwo wasinze buli kimu. Okusingamu obuwanvu musanga. Sachi ati yabadde asingamu obuwanvu. Yabadde abasinga obuwanvu. Kati n'olwekyo nze mutegedde ku muzikiti. Ku muzikiti awo. Eyakola effujjo lyonna ne ku muzikiti tojja kuguyingira. Era nze we nnakusanga ku muzikiti wonna nja mufulumya. Ekyo kyange. We nnasanga DPC Wandegeya muzikiti gwonna nja kufulumya. Ne bwe nnakusanga mu swala nja gikusikamu. Omusanga ng'owunyiize nnyo. Nedda tetwagala abantu kutumanyira bwe batyo. Nze DPC Wandegeya we nnamusangira mu muzikiti nja mufulumya. Oba nakusanga mu gwe Wandegeya mpozi saalira ku sipiriimu gye sitera kusaalira. Nendya kuteekayo bakigatto bange. Naye ogeza omusanga ekibuli. Musanga ekibuli. Musange emizikiti emirala gyonna. Nja musikayo. Ate ne ku sipiriimu nja kuteekayo bakigatto. Nja kuteekamu ssente. Banye tukooye okukyayisa obusiraamu. Tukooye okuvumaganya obusiraamu. Tukooye okukakkanya obusiraamu. Kati yessaawe kati wawulidde ekyagudde ku gundi bwe yatandise okulaajana. Damulira Christopher. Abaana ba Nuupu baakubye ebifaananyi ne balaga taata we, ne balaga nnyina, ne balaga abaana be, ne balaga abaganda be. Banne mu binzigyemu tugana kuteekawo n'etteeka erivunaana mmwe abakuba famire z'abantu ebifaananyi muliteekewo ne tujja bibakuba. Naye Damulira agamba nti yava dda mu magye. Era gamba tanabuvunaanyizibwa bwonna yavaamu dda. Era bamuvunana bya bwereere. Talina sse yonna, talina buyinza bwonna kuba yawummula. Lwaki abakolera? Yawummula. Yawummula ate abakolera lwaki? Ayawummula ate lwaki abakolera? Abakolera lwaki?
kati ebyo bitwagala nze ekya DPC nkyagala bana abaana ba Nuupu omundaba ekifaananyi kya DPC wewadegeya bamuyita Hiwimbire Hussein nkyagala nja kibunya omuzikiti mulabe muzikiti gonna ne bwana abaze ne pisto ne bwana abaze ne guluneti mulabe muzikiti ebikulanga bino ani alina okuvunaanibwa mukulembeze wa ggwanga abakulira ebyokwerinda amagye ne poliisi oba omuntu sekinoomu omuntu sekinoomu ne gavumenti yonna akiragi ne tulina ogivunaana naye n'omuntu sekinoomu kimukakatako nnyo kyovudde olaba nze otalo olwange ndutadde ku DPC nze nja mulaga obusiraamu nti ekyo kisiraamu tugende mukyala Betty Nambooze yavuddeyo nanyonyola ensonga n'agamba nti omukulu Honorable Muhammad Segenya we yafiira yasalawo n'agamba nti ku baana abangi Muhammad Segenya baalina kakwateko omwana omu amuweerere kutuusa lw'anaakoowa ate n'okumulabirira mu ndabirire ya bulijjo ng'omwana era bw'atyo n'asalawo omwana n'amukwata n'amutwala ewuwe kati mbwe abeetekateeka atandika okusoma na biki byonna aba ali awo ng'omwana ate bamunonye n'abuuza nti abange omwana mumutwala wa nti akati tukatumutwalako wano mu press conference naye agenda kukomawo ko ye nti kale naye mbu okuva olwo omwana tebamukomyangawo kyekiriwo essaawa zino naye nga alumiriza omukyala Nambi eyesimbye ku tiketi ya NRM ekawempe agamba nti yakozesa advantage ng'akozesa omwana ono okusobola okufuna sympathy mu kalulu nga agamba nti ye yamweddiziza okusinza ku biriwo nti ye yamweddiziza ye abeere nga yamulabirira naye nga tuludde mukyala Nambooze Honorable Betty Nambooze yali yamutwala dda kati nga waliwo ekibuuzaawo nti lwaki abantu batuka okuzannya ebyobufuzi nga babizanyisa abaana oba oliawo ne mu ngeri etagwanidde ne mukyala Nambooze yabadde mukyamu mukyala Nambooze yaleese ebizibu bino byonna mukyala Nambooze bw'abanga gayogera mazima mutuufu naye ate erudda mukyamu wa mukyala Nambooze naye si mwangu mukyala Nambooze ayinza okukola sitoole nga yagiyiiza nga ye omuntu nebuna ensi naye nga made in Nambooze n'agiteekamu abalala naye nga yagiyiiza kyotegeeza nga sitoole eyo tebaddeewo naye ye n'agicreatinga ekisoboka Nambooze asobola okukikola naye bw'abanga teyabadde sitoole nga byabadde bituufu era mukyala Nambooze mukyamu nze nina abaana b'abantu bendabirira bempeerera mu masomero ag'enjawulo era ogamba nti era asigala mukyamu nze nina abaana b'abantu bempeerera nina omwana gwempeerera ali mikono gyange ali ku Namuwona high school nina omwana omulala ali mikono gyange nze muweerera ali Mugundi ekabowa baliyita alinvudde mutwe so nanyiniyo bamuyita Yusuf Veena High erya Yusuf Veena erya Yusuf Katabira omwana ali mikono gyange nina omwana gwempeerera ali ku King Fahd e Busega ali mikono gyange n'amasomero amalala ag'enjawulo mpeza abaana kati 7 bempeerera benyamba obuyambi naye nze omuntu bw'ompa omwana wo ate sikola jangu onkwekule kati yatya kati mukyala Nambooze bali muwadde nagirinya ku sipooti gw'osooka n'okutwala ku ssomero nga nawe tonaba mutwala omwana w'omuntu gwe bakuwadde oba omwana w'omulekwa gw'osooka n'okutwala ku ssomero nga nawe tonaba mutwala kati omwana senga yabadde mu kisulo Farida yali mututte omwana w'abamulekwa oba omwana gw'oyamba ne bw'oba ogula saati gw'osooka okugulira nga n'obwo tonaba gimugulira ne bw'oba ogula kiteeteeyi gw'osooka okugulira nga n'obwo tonaba kimugulira gw'owajja mu ntuuyo zo
kati oyo omwana senga yabadde mu kisulo ne bwe yalibadde waka ng'avadde Farida Nambi yali mututte ate era oyo omwana wabadde omugaana omwana bw'omala omumpa aba afuuse wange oba tokyamulinako buyinza oba waddemba okukkiriza oba okugaana era nze omuzadde bwampa omwana mugamba nemuga omwana owange si wakujja ku ssomero nkyagenda kuziika nga ogamba maama wo nemuga omwana owange si wakujja ku ssomero nkyagenda kuziika si wakujja ku ssomero nkyagenda kwalula balongo si wakujja ku ssomero nti tugenda kusamira si okujjako nga gwofudde si wakujja ku ssomero neyiba wange yafiiriddwa agenda aziike omwana wange taziika alina kubeera mu bitabo omwana owange tagenda ku mbaga muto waasembayo agenda kufumbirwa senga we gye yakulira ekibibi agenda kufumbirwa era ne ku ssomero mbagambirawo omwana nze mukima next of kid ne mubawa ate n'abamu era nze nteekawo nze next of kin towa mwana mulala yenna nga sinze mukimye kati omwana tebamuzanyisa bwe batyo ng'oli ajja ngamba nti mumpeeko nga tewamumpadde nga nzikiriza tugenda mu kkooti eba kooti kyova olaba nenyeza onalya bunnambooze nze tosobola kumpa mwana wa muntu kuba oyo omwana aba afuuse wange nti ate tumukimyeko kagende nga naawe otegedde byagenda okukola bya kisulo naawe nomubawa nze ne bwoba omukimye kuziika ngamba omugenzi Mungu amusaasire niyo naagenda asome abantu balina nnyo akajanja tulina okumanyagana mutuweeko agenda amanyagane mugende mubagambe nti Gunji asoma ku Namuŋŋoona haayi ali mu siniya 4 naye ali mu kusoma mugende mugambe Shaluwa ali ku King Fahd e Busega ali mu siniya 4 naye agenda kusoma Shimulani ali Kabowa ku Veena High School ali wa Director Katabira Yusufu asoma ali ku siniya 4 naye tosobola kuŋŋa nti Anko Isima tuweko Shimulani tugenda kumanyigana tugenda kudduwa era kyova nze njagala nnyo n'amasomero ne bwe bayidi abaana balire yidi ku ssomero saaga kuzunza mwana bwe bayidi ku ssomero kakati kyembuuza ku bano abaperereza Mama Nagirinya okutwala omwana mukyala Farid Wenale yeesimbyewo Kawempe ne mukyala Betty Nambooze ani asinga obukyamu mukyala Betty Nambooze yasinga obukyamu senga yabadde Tendo yali muwaddeyo bwatyo senga omuntu ajja n'agamba nti mpa omwana ono ngende mutwaleko wano atuule mu press conference ng'agenze muleepinga senga agenze musaddaaka senga agenze mutunda mukyala Nambooze ayagala nnyo abaana be senga yabadde Tendo ku baana be yali muwaddeyo mukyala Nambooze ye mukyamu oyo omwana twalibadde tugenda mu kkooti sikyamuba omwana ali mikono gyange omwana mulinda amale kuwummula bwemuba mumwagala mujja mulaba mu holiday ng'amaze kuwummula bali ne baga nti mutuweeko Farida Nambi amwagala anti agenda mu press conference kati omwana mu press conference ajagaza ki ekyo kikuba mukyala Nambooze ge mazima mukyala Nambooze oli wange ne gwe obadde omukyamu gwe wagabiddeyo omwana w'abandi bagende bamuzanyise naye omwana mama we yamunonye mama we yamunonye mama we yamukimye nga nti omwana mutuweeko tumutwale ne tugenda kumuzza anti nze ne bwaba maama we nze bwompa omwana nze nkugambye bisibisosi busoosi kati nina abaana 8 bempeerera amasomero ag'enjawulo nze tongwirako ddalu omwana wamumpa wange
omwana wamumpa wange tomujjaawo wano nina abaana 8 bempeerera gwe satwali tuwaayo abaana b'abantu satukyalina kati ffe batunoonya batuguleko obusangosango n'obutaliimu nze ebbanga limaze nga mperera abaana b'abantu ndi myaka 10 nga nakumenyedde amasomero agaweredde ku baana b'abantu aganyambye okukwata ne ku mutwe nenkuwerera nengamba nti HM yawumudde lule Gombe SS mwebaza yamperera ku mwana yawumudde obwedi teacher Haji Buruhani Kawempe Muzirimu yawumudde obusomesa yamperera ku mwana Haji Mugagga Ali yamperera ku mwana ng'ali Lubiri ng'ali ne Kibuli nga nze sasula fiizi lwaji Mugagga Muyanja Ssenyonga ayesimbyewo emukono amperedde ku baana ba mirundi 2 Kasawo Senior Secondary School bamperera ku mwana Kibibi Senior Secondary School bamperera ku mwana Kibibi Parent Senior Secondary School bamperera ku mwana Bukandwa Senior Secondary School eya chairman so bambi bamuwangula wa movement muganda wa Nakato Kyabanji mwami Kyabanji bamperera ku mwana ku Bukandwa Senior Secondary School nze ndudde mu bintu ebyo emyaka 12 nga mperera abaana b'eggwanga nze mu bulamu nina abaana 2 ng'ate n'omu aliko question mark kitegeeza nina omwana omu n'ekitundu abaana 2 omu aliko question mark etya alimu akabuuza ayagala genda ku DNA kitegeeza nina omwana omu n'ekitundu n'abaana bonna bemmenya abo nyamba baana bansi baana ba busiraamu ate ku musiraamu ntabuka ku busiraamu ntabuka nzize mperera abaana b'eggwanga okumala emyaka nga 15 mperera baana gwegasa nali mbawaayo bwentyo nga mukyala Nambozi bwe yawaddeyo sankyali mu nsi nzaba bed teachers bamperedde ku baana badirekita b'amasomero bamperedde ku baana naye abaana bonna bannange abalaba gundi eno mubadde munyamba buyambi tebabadde bange abaana bano bazanyisa ebyobufuzi oli okugamba nti tugende omwana mujjeeyo nze muleete mulabirire ngenda kumuweerera n'okufuna sympathy gamba nti kakati omwana ono anambi ya mulina era yagamba agenda mutuweererako bannange mumuwa akalulu anti kati kyo kiri mu ngeri nnungi ya mutima mulungi kati ne mukyala Segirinya asaana kumirwa mu zoo asaana kumirwa mu zoo oba mu museum kubanga bbaawo nga yakafa tanaweza na mwaka mu ttaka bbaawo tabadde bubi n'ebyobugagga yalese ebiwerako gwe n'otandika okuzanyisa first born wo ng'omusajja tanana kuweza mwaka mu ttaka oba osaana kukuumirwa mu zoo oba mu museum bakaze abantu bajje bakulabeko nti ono yajolonga omusajja Segirinya afudde simwavu Segirinya ebintu byaleseewo bimumala okutuusa mu baana be mu university naye abaana bangi abaana basukka mu 20 naye baba basukka mu 20 basobola okutuuka ku university bwemba mu bikutte empola naye mukyala Segirinya asaana kumirwa mu zoo kati oba museum bamukaze kuba omwana wo first born n'omuzanyisa mu bintu ebyekisusiru bwe bityo gwe kennyini obaako ekizibu oba tukyasaana kubeera mu bantu ate naawe mukyala Nambi kino nkulabula kuba ne Kawempe ogenda ggwa si gwe gusoose okugwa sebo bino byange gwe njogerako mumanyi aze yeesimbawo alinganga Kifumboowa alinganga Abedi Bwanika Kifumboowa Kifumboowa no ye muntu ayakesimbawo emirundi emingi nga yagwa n'ennuupu yemuwa kaadi ate kati lyavuma okamala
waliwo bugondi papa waliwo buyafani buli mu nsawo muno waliwo awali ekitaala awo niwo mulimu obusawo buyafani yakesimba emirundi yakyasinza okusimba emirundi emingi mu Uganda ng'asemba era omulundi ogwamugyeyo yabadde Nuupu banna omuntu akyasinga okwesimba emirundi emingi mu Uganda ng'asemba Kifumbowa n'Abedi Bwanika ulidde Kifumbowa n'Abedi Bwanika be bantu abakasinga okwesimbawo mu Uganda emirundi emingi nga basemba era kaadi ya Nuupu yebajjeyo ne balaga ensi. Kifumbowa yesimbawo wa Kifumbowa kati yawangula kansala erusaze ye kansala Rubaga naye nga yakyasinze okwesimba emingi nga yasemba ng'afuna 0-0 ku 0 olidde okiraba kati Nambi alinganga Kifumbowa Abedi Bwanika ne Nambi aze yesimba kigamba naye teyeeronda ngafuna 0 ku 0 ne Kifumbowa naye teyeeronda gwe omuntu wotuukira ku mutino nga nawe kenyini otya okweronda Kifumbowa ebiseera ebisinga ze yesimbawo ne kenyini nga yekyo okweronda gwe omuntu weesimbirawo kenyini nowekyo okweronda kiba kyamaanyi nnyo kati Kifumbowa Nuupu yemuggyeyo n'emuwaka kaadi n'agenda e Rubaga ate bw'agenda e Rubaga era be bamu kubaawagira owa movement okuli obwa sipiika ate kati yomu yakuba Nuupu okamala obukamazi nga naffe beetaawa kaadi Nuupu tugirabamu omulamwa tugitya n'ogimanyiira ne Kifumbowa okubaako omuntu Nuupu yemufudde omuntu abadde akadiide mu byobufuzi nga ne bw'omutunula bw'oti amaaso go galabamu ebigo nga ne bw'otunula Kifumbowa n'omwetegereza amaaso ge galimu ebigo golaba Kifumbowa abadde yadiba Kayihura amusibako n'amusibako mu kkomera yamusibira ku Jinja Road emyezi 3 nga tamutwala mu kkooti amusibidde awo Lukwago omulodi w'eggwanga ne Mulima Mayuuni ne bavayo ne bamukwatibwa ekisa ng'abuliddwa muyamba ne bagenda ne bamuwolereza tutuuka mu kkooti n'abuli amweyimirira Kifumbowa n'abuli amweyimirira era mu Uganda yonna nze navaayo nze neyimirira Kifumbowa n'ogamba kaneyimirira omusajja ave mu kkomera ng'abuliddwa ab'emikwano abuliddwa ab'oluganda abuliddwa bannaddiini Kifumbowa talina famire yannema era nze ne pasipooti yange kakati sina pasipooti wagireka lwa Kifumbowa ate omusango ne gugaana okuggwa ne guno gujwa era nze sina pasipooti kyokka ne yali amuwawaabira naye bamusula dettale ate n'omusango ne bagaana okugumala ne pasipooti yange eri mu kkooti lwa Kifumbowa ne gwe ab'emikwano ne bakubulwa okweyimirirwa ab'oluganda ne bakubulwa n'abakyala ne bakubulwa ulidde nenze navayo nga ndaba tugenda kuswala nengaka neyimirira omusajja nengenda neneyimirira Kifumbowa ayakasinga okusemba mu Uganda ne kati Nambi alinganga Kifumbowa Kifumbowa ensi ebadde tekumanyi Nuupu yekuggyeyo era banne twebaza nnyo Nuupu taba kuba Nuupu era Kifumbowa ne kuno yali asembye era yali gudde ffe twasoma n'omwana baali bamuyita Sematiko ewabwe baali bagagga nnyo ng'ate basomesa omanyi omusomesa afiira ku mwana we Sematiko twamusanga ali mu P4 ne tuyingira P1 Sematiko ali mu P4 ne tulumba P4 Sematiko ali mu P4
ne tugenda mu secondary Sematika ali mu pifu abanye bagenda mu TTC Sematika ali mu pifu ebyokusoma lwaki tabivaako abeewaabwe nga balowooza bambi anaafuna improvement nga buli mwaka babamu n'essuubi nga yasooka n'okusasula fiizi ewaabwe baali bagagga bazibu nga yasooka n'okusasula fiizi hulidde naye Sematika yasoma pifu emyaka 35 musajja atu yafa n'okufa ali mu ttaka Mungu amusaasire kati ne Kifumboowa yagubanga Sematiko era Nuupu tebamuwa kaadi Kifumboowa abadde ajja kusemba ku luno kati mulabe eyo Nuupu agenda muggyako kaadi era Kifumboowa agenda kusemba muli kazza oba azimbye ekintu kye tasobola ayinza okuba kizimbye emisingi agitaddewo avuma Nuupu okamala obukamazi Nuupu egenda muggyako kaadi yagigabye edda naye Kifumboowa agenda kusemba agenda kuddayo mu kiraasi ye ey'abasembi be kati abantu ng'abo Bakifumboowa Bafalida Nambi kati mukyala Seggirinya gwokuddira omwana omuto ali mu myaka 12 otandike omuzanyisa ebyobufuzi omuzanyisa ebyekiyaaye omwana oba omuzimbye bubi essomero linnabisunsa moto yennabisunsa egamba you reap what you sow kyosiga kyokungula Nabisunsa Senior Secondary School moto egamba you reap what you sow Gombe Senior Secondary School moto egamba balandiza kibaze Kibibi Secondary School moto egamba struggle for your future struggle for your future Kibibi Senior Secondary School Kololo High School my former school my school struggle for your success struggle for success yes ye Kololo High School struggle for success mwegenezanga nnyo moto z'amasomero ezo zibeera ku bbaaji ziba nkulu nnyo n'ebigendererwa byazo ziba nkulu nnyo n'ebigendererwa byazo era bw'okoppa moto z'amasomero otuuka w'olaga eya poliisi n'egamba protect and serve protect and serve naye kati ono gye yakoze DPC Uganda Police Moto protect and serve naye kati ono hiwimbire kiyakoze tamanyi na kiri ku bbaaji ye tamanyi na moto ya polisi kyegamba protect and serve Makerere University negamba we build for the nation ye moto ya Makerere University yes we build for the nation ne ya Uganda Police protect and serve botuvaayo eyo waliwo yambuza ekibuuzo nangamba nti Geoffrey bw'onaaba osanze omwami ow'ekibibi ojja kumumbuuliza ekibuuzo kino yambuza nti ennaku zino ab'opposition abatali b'NUP buli lwe bakwata akazinda abasinga obungi buli lwe bakwata akazinda banenya nnyo NUP ku lw'ebyo byetakoze Kyagulanyi ku ebyo bye balowooza nti bimulemye nga bagamba nti ennaku zino balinga bo ate bavuganya Kyagulanyi okusinga okuvuganya mwami Museveni kubanga ng'ate bo nti kisuubirwa okuba nti bo nga opposition abaawamu NUP, FDC, DP, JEMA, baani bonna n'ebisinde ebyenjawulo ebirwanirira enkyukakyuka nti byali badde bibeera ng'emmundu begitunuza mwami Museveni naye biraga nti ennaku zino buli bakwata akazindala oba ku radio oba ku TV oba mu mabloga oba ku TikTok awatawala wonna wonna emmundu bagitunuza Kyagulanyi ne NUP bambuuza nti olw'ekigendererwa kyekiriwa kubanga nti bw'otunuulira osanga mwami Mpuuga emmundu agitunuliza NUP buli lwakola kazinda Mukaaku kyekimu bano baani bonna bangi nnyo ab'FDC n'abalala bonna emmundu bagitunuliza omuntu omu Kyagulanyi ekibuuzo ekyo kansooke neebaze Kyagulanyi buli muntu yenna ali wano yasomako nammwe abatulaba n'abatuwuliriza waaliwo akatabo kaali kapifo oba Nairo English course oba kaali kayitibwa Gulama
omusajja yasomanga so waliwo nakata waliwo ne paati y'ejjoba ejjoba we lyagambira omuntu nti nta nyoke nkuwulira ekiddako naye mwalimu akagambo ke njagala okuggyamu oli yatambulanga nga buli wagenda bamugamba angaazi nga kitegeeza I don't know kati ye n'agamba angaazi nga mugagga buli wengenda baŋŋamba angaazi kati lwaki nfukamidde neebaze Kyagulanyi Katonda atuwa Kyagulanyi ne bw'aba mwami Museveni aloota Kyagulanyi mu Uganda tetukyalina kibiina kiri ku opposition okuggyako Kyagulanyi nkikuddiremu kiwulire mu Uganda tewali kyali kibiina kiri ku opposition okuggyako Kyagulanyi ekyovuddala nti nfukamidde ne mwebaza mu Uganda tukyalinawo kibiina kiri ku opposition okuggyako Kyagulanyi lwaki munnabyabufuzi ng'omanyi nti obuzibu bwa Uganda mwami Museveni ekikwogeza ku Kyagulanyi ki nga gw'omanyi nti obuzibu bwa Uganda mwami Museveni na gavumenti ye ekikwogeza ku Kyagulanyi ki ate Kyagulanyi n'ababba amagezi baninza omwana w'e Magere mwegomba okuwasaako ku baana be akawala alina bubiri bukyali buto bwe kaliba kannemye omutabanyi wange ensaba awase ku muwala wa Kyagulanyi nina omusajja gwe nasomako baali bamuyita Great Thinker yali oba muyitale nga bamuyita Socrates ng'alowooza n'okukira kompyuta nga musajja kagezi munnyo bamuyitanga the Great Thinker oba yali muyitale ng'alowooza n'okukira kompyuta waliwo ono gwe nali ntera okulaba wano e Kampala ng'abala nnyo musajja munene bw'ati ekimpi oba kyabulirawa bamuta kompyuta ng'abala nnyo ne Kyagulanyi bamuyita Mr. Computer omusajja bamuyitanga Socrates kagezi munnyo yabeeranga mu Bufalansa the Great Thinker Socrates kati ne Kyagulanyi ye Socrates ate Kyagulanyi ajja ababba amagezi weegenderezaayo sipiiki za Kyagulanyi 12 tasobola kwogera ku Mpuuga tasobola kwogera ku Abeedi tasobola kwogera wabula ayogera bizibu biruma bantu ye Kyagulanyi lukwata akazindaalo talina biseera bya Mpuuga talina biseera bya Abeedi talina biseera bya Mukaaku talina biseera bya FDC talina biseera bya CP talina biseera bya DP ayogera bizibu biruma bantu ensonga ezikwata ku bantu zennyini ze zimuluma ne bano olukwata akazindaalo Nuupu eganya okwekalakaasa Nuupu yakajja myaka 4 ffe tubadde mu byobufuzi emyaka 2 abantu bali badde bakyawana ffe kizibu ffe ababadde mu byobufuzi ffe kizibu ffe twalisaanira okwetondera bannayuganda Kyagulanyi w'emyaka 4 ffe twabikola dda mu myaka 2 Sam Museveni yagenda dda ne Kyagulanyi teyali musanze kati ffe kizibu n'ebyo ebibiina by'ebyobufuzi byekizibu kati nga walabye ekyabaddewo Kawempe ddala ekibiina kyange munnuma mubadde kibiina kyange nava mu mmwe wadde sifunanga kibiina kyakubiri ne mu Uganda yonna ne mulondawo anaganaga FDC kafulu w'ebyobufuzi ne mulondawo anaganaga simanya anaganaga n'ebiviiri bye ku mutwe andi bagamba nti mmwe mwalita Dr. Hildaman ne muleta Kyagulanyi n'abalala Katolo bwama naye yaliyo naye teyasiba nviiri nabo bagamba nabo kabaleeteyo FDC nabaleeteyo muyimbi anaganaga n'ebiba biyimba bye bivumbeera naye kennyini avumbeera ulidde kati anaganaga nga bwe yali akoze eki anaganaga nga bwe yali akutteyo ddi anaganaga nga bwe yali abaddewo ki kuba Kyagulanyi abadde serebu ye muyimbi yakasinga okulinnya ennyonyi emirundi emingi ye muyimbi abadde n'amaka agatunulwa ng'omuntu
ye muyimbi abadde n'emmotoka buli ya bbeeyi, ye muyimbi abadde ne biiki eyakasinga okubawo akabi nga nakujja munnabyabufuzi, ye muyimbi abadde n'amaka agateredde, ye muyimbi abadde n'abaana abasoma mu masomero ag'ebbeeyi abali awamu, ye muyimbi akuumye amaka ne gabanyama kuyungayunga, kati anaganaga nga bwe yali akoze eki? Kati oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga FDC abakuvumye ennyo, oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga anaganaga Kalifa anaganaga abakuvumye ennyo n'agaviirige, oli ne bwaga nti olinganga anaganaga n'agaviirige abakuvumye ennyo. Kati byebibiina ebyo obutategeera, kubanga ekibiina wadde twagala ababaka naye wabaawo kibayita reconciliation, oba okusowaanyagana oba okukolera ewamu oba okwesonyiwa ne mwesonyiwa. Kati FDC sayabadde etegeera, yali badde ga nti bane ku lw'obulungi bw'opposition tuli mabega wa Nalukoola, era nga ffe FDC standi yaffe tuwesimbye ku Nalukoola. Nabo mujja kubayo n'ekifo ng'ate FDC yesingayo amaanyi ng'ate nupu terina, ne nupu naye ga nti naffe ku lw'obulungi lw'egundi olw'Abasseruganda naffe tuggyeyo omuntu waffe. Kati era Mpuuga era kye yayogerako n'agamba nti singa tubadde tumanyi twalibadde ng'opposition tusimbawo omuntu omu Kawempe naye temwakikola. Ani ate oyo si wa opposition, oyo Mpuuga si wa opposition. Mpuuga wa opposition. Mpuuga yategeera kudaayinga nviiri ze, awo tetuli mu mpaka za ddaayi. Yakuba ebbaaka Bush we na kudaayinga nviiri ze abeere na bitiibwa bye. Oyo Mpuuga si wa opposition. Sebo alina ekisinde bakiyita DA. Ekyo bakiyita Democratic Alliance. Political limbo. Ekyo kiyitibwa political limbo. Era kyovaya buli mulambo gwennyini nga ne fawunda mulambo. Byange nze Mpuuga yansanga mu byabufuzi. Mpuuga yakusanga muguwa musanga. Yansanga mu byabufuzi. Mpuuga Nambooze Road Mayor Kasibante Moses Segona Semuju bansanze mu byabufuzi. Ng'obirimu otambuza. Nga mbirimu ntambwe ffe twakera ebyobufuzi. Ffe DP etuyita ng'abakubi b'amasimu netugamba tuleeta omwana tumugye Makerere, mwana muto tamanyi byabufuzi, bamuyita Elias Lukwago mu Mutunde, nga tuzze kuvuganya babu era twakuba babu emabega ne maaso Kampala Central. Ne tuleeta Elias Lukwago nga DP yetufandinga, ate ffe tetwali ba DP okujjako Lubakyo ye yaliwo wa DP. Tuba tuli awo Mengo netuyita nga mulwanya muli yaliko atugamba era buli wa mukaaga twamusinkananga. Tuleeta abaana Segona n'Empuuga tebamanyi byabufuzi mubatuyenyinge mubatunde mu bantu ne tutunda Mpuuga. Gw'omu ku abo abaleeta Mpuuga ne Segona mu byobufuzi bya Uganda. Ne gurupu yange Lubakyoya Mukyaba Isaaka Umar Webugoloobi ne Zakaria Munakayiba. Ffe tuleeta Mpuuga mu byobufuzi ne Segona. Nawulira waliwo yagamba awo nti kyetaagisa abantu abaleeta Mpuuga okwetondera eggwanga lino. Nja kuba omu, nja kwetonda okwetonda nja kwetonda. Oyo gundi wange wa FDC, gundi yali tayagala FDC aliwo yenna Semuju nga Semuju agamba nti FDC terina njawulo na Museveni, omu kato omu waswa, nga Semuju bw'agamba. Era Sam Media akuddizaayo obutambi bwa Semuju, era nze neekanganyo nga Semuju azze mu FDC. Ffe twakeera okuwakanya mwami Museveni, era mu byobufuzi tulina kye tuli, owoyagala oba totuwagala. Lwaki teweesimbyeewokko? Okwesimbawo si nsonga. Nze naleese kolansi e Butambala. Mwami Museveni yatuuka n'okunjogerako emirundi ng'ena, n'atuuka n'okumpita omusiru, n'atuuka n'okuŋŋamba ewuwe nga tewali kolansi Lwakitula.
omwagazaaki finally nemuleeta oyo Maria gundi senga Sebbanga yajja yeereza nze Sebbanga okufuuka serebu yajja anti nze nakubanga essimu nga ne bwe nsangako mulamwa gwa kuyamba nga nze mpoze enfuufu efuuse enfuufu kolansi afuuse kolansi tuli bubi senga babiri ali mu kuba baluwaze nze nkubiramu ssimu Sebbanga yajja yeereza nze anjogeza nga bwe njogera babiri nga nedda mwami Isima tetuli ku bya kolansi tuli ku bya bbaluwa nga nze mugaye enfuufu efuuse enfuufu babiri ebibbaluwa sooka obireke babiri nayo babiri nagayisimu nzita saka kugwa mu pulogulamu yange ulidde ndi ku bbaluwa tusondera ono yavuddeyo ekibeere yavuddeyo ekyana bamuloze ekigundi nemuga babiri tuyimirizeko naffe enfuufu efuuse enfuufu ebinnya bifuuse ebinnya Sebbanga najja nga ngeegeenya nafuuka serebu bapatuliko ne banzannyamu emizannyo ku Bat Valley Kathe Kusaasira nankubamu n'oluyimba buluyita 27 Kathe Kusaasira nankubamu oluyimba lulamba baluyita 27 kati ffe ebyobufuzi bano bampuuga bagenza okumanya nti Museveni mubi nga ffe twamulaba dda era baatusangayo era nze nga tubadde mu foomu ya byobufuzi mpuuga simuviira mu ntebe tomuviira tuuya atuse kansitule yalina okuviira nze mukyala Nambooze ansanze mu byabufuzi simuviira mu ntebe Kasibante Moses ansanze mu byabufuzi simuviira mu ntebe mpuuga ansanze mu byabufuzi simuviira mu ntebe Segona ansanze mu byabufuzi simuviira mu ntebe Gonjo ono omwana w'ekiro omulungi ennyo aliwo yenna ono weFDC Semuju nganda simuviira mu ntebe ansanze mu byabufuzi Semuju yali nga mu monitor nga media amukyaza nga munnamawulire naye nga Semuju tayagala FDC ng'agikuba amagye amavundu atuuka kujegattako eritajagala munnaye saamanya era yatujereganga naga nti FDC ne Museveni enjawulo ziro omu ye Kato omu ye Waswa ne Bugendo nze nalwo n'okukkiriza nti Semuju atwegasseeko ngenda okuda nga muwulegeza nti Semuju asudde omulimu monitor ayingidde ebyobufuzi ayingidde FDC ne nalwo kikkiriza kati baneffe twakera ebyobufuzi nga tuyikaminyira fe Museveni yakera twakera omulaba nti mubi gwolaba omulodi gwolaba nga aludde mu byobufuzi yansanga mu byabufuzi nga mwoli nga mwendi nga yali makerera yakava ku mateeka ge nansanga mu byabufuzi nze Lubakyoya mukyaba Isaaka Umaru ebugoloobi oyo wa movement ne Zakaria Munakayiba tuludde mu byo nange Zakaria Munakayiba akyaliyo yafuuka mugagga gwosembayo n'olaba Jerusalem sale gwosoka okulaba yasembayo n'olaba Jerusalem sale Zakaria Munakayiba akwokyayoko ku ssente okujjako okumbuuzaako ndozo musawo yamugamba tazimpa mbuzeeko bubuuza Zakaria sikuswazizza amazeemu amaanyi naye ndozo oba omusawo yagamba olina kumbuuza bubuuza manya abantu bagaggawala beeraguza Zakaria okanya kumbuuzaako ebibuuzo sebo binyiye kati oyagalayo ku nkalu Zakaria oli wange bwetutobye n'ensi gwosembayo ne balaba Jerusalemu sale n'enkoyo okumbuuzaako ebibuuzo mbikooye wulidde oba bagamba nti gwolina kumbuuza bubuuza n'okomaawo wulidde tulinayo kyala kyogattako wulidde gattako n'ebirala leka kumbuuzaako bubuuza kati kyovuga nti nkugambye lwaki nfukamidde neneebaza mwami Bobi Wine abantu abasinga bonna tebakyali ku opposition tosobola kuba ng'oli ku opposition n'okola FDC kyeyakoze mu kalulu ke Kawempe okuleta aganaga anaganaga nga naye ate bwe baleeta Kyagulanyi bwe yajja Kyagulanyi Kyaddondo era abasinga bwe bagamba
abamu baali tuyaze omuyaye baali batono nga bwomanyi nti mu binyeebwa temubulamu mpulunguse baali batono kati DP yatondebwawo mu 1900 oba 51 baali bakola ekisaawe ky'ennakivubo nga bazimba ekisaawe ky'ennakivubo ekyo hamu kiyajjawo DP netondebwawo DP oba eri myaka kati nkaaga oba 7 n'emyaka 7 ne muleeta nti mwalese Kasajja atasobola nagoba mbaata ne bw'omugamba nkwatira ekibaata ekyo tabeerangako mu byabufuzi byonna oba mwamugyewa tabeera lwaki mwagala ziro yagamba yannyonnyola nti ebyobufuzi yali active naye nasooka n'awummulamuko ebyobufuzi tebabyesoka bwesosi kati yegenza okulaba nga kyetagisa n'akomawo nedda ebyobufuzi kati gwegenda ku YouTube oteekeko Isima Lubega ekibibi gwegenda ku YouTube oteekeko Isima Lubega ekibibi oba mu Google ogaleko te Isima Lubega ekibibi ebyobufuzi tebabyesoka bwesosi fedde ebutambala twekubanga n'ebikonde emmotoka neyitawo eyo yange nemwekuba n'ebikonde ng'emmotoka yayiseewo dda nga newemmotoka tamanyi nti n'obwana bwempiseko ne sebulwana kati ebyobufuzi tebabyesoka bwesoosi kati Kasaki obadde luddawa nenze ne bweyogera Isima Lubega nzize entambula mu byobufuzi kugenda kero okuwakanya mwami Museveni nze kiri ku likodi ebutambala eyo gy'olaba baali baagala mwami Museveni nnyo ebutambala sirabanga kitundu kyali kyagala mwami Museveni nga Luwero n'ebutambala abasiraamu obanga Museveni yabawaaki Masekate tuliimu naye ebutambala egolaba nze natwalayo opposition ebutambala wolaba era siba kuba nze muwanga teyalifuzeewo ebutambala nze natwalayo opposition ne batuuka n'okulumba taata ne bagamba omwana agenda otuleetera ebizibu buli munene yenna bani abamulumba abali mu gavumenti nga tulinayo abali mu gavumenti bajjudde abanene bonna nga bava Butambala nga tulinayo abantu nga 15 bonna banene bali mu gavumenti omusajja atuwadde Butambala omwana lwaki akolokota gavumenti omwana agenda tugisaako emirembe omusajja atuwadde emirembe ne mbabuuza abawadde emirembe edduuka ly'obujonjo liririddawa sirabanga ku dduuka lya bujonjo muwoza mwebaka kutulu obujonjo buliriddawa gye batunda obujonjo era muwanga Kivumbi ansanga mu kibuga Kampala nangamba ndiwe Butambala nyamuga koona wano nanga ndiwe Butambala muwanga Kivumbi nali manyi nti we Masaka nanga banzala Butambala nange Isima nemuga okiriza nze ntandika okutunda muwanga Kivumbi Butambala ne guno gujwa era Butambala okufunayo opposition nze ngireeseeyo tebadde opposition kati ffe tugamba abantu banna oba mutwagala oba temutwagala tuludde mu opposition tuludde mu opposition kyenagambye abantu awe munanga yanga naliwo ensonga wamukubye bubi naliwo ensonga wamwisizaamu eggaali nembaga naliwo iso nze nsinga omwagala nze naliwo iso yakwatako ku miliyoni 10 n'azimpa naliwo iso nakwatako ku boda mpya tuku n'agimpa naliwo iso nemuga sina airtime nansindikira miliyoni 2 kati omuntu amwagala bwaki yazikuwerezamu airtime oba mu mobile money airtime nogulako ka mutwalo nagulako ndozo oba keetaano nensigazeemu 9 mu mmeka nenjoga kati omuntu ayagala naliwo iso mwaki nze singa omwagala Lefutinanti Jeno saagala akwebere ayagala nnyo muyita Jeno anti gemanya byebitiibwa bye Lefutinanti Jeno Nalweiso saagala akwebere ennyumba ye ennuma ennyumba gy'asulamu mbi banyisizi basulamu oba ye gy'ayagala nnyumba ye tagyagala tegyagala kibi naye njagala abeereko ne ku nnyumba ng'ez'abanne njagala abeereko n'ebyobugagga ng'ebyabanne
oli tasobola kulaga nti eyo kalina yannalweiso era bakulaga buyumbayumba nze nnuma kuba yali annyambyeko era musuubira ayinza okuddamu nannyamba era wampitira ŋŋenda tubategeera kati kulayije ono ayeeganye abaana bakubye abanuupu abajjaati kulayije oli mukwano gwange kubanga ye kulayije yegambye nti tubamanyi mubuze poliisi ne poliisi ebeegaana ate mukwano gwo General Lweso yavuddeyo n'agamba nti abo abajjaati tubamanyi bali wansi w'amagye yabadde mutuufu ne kulayije oli mukwano gwange saagala weeswaze ate oli musajja omuyivu leka kola bintu bya P2B kulayije oli wange oli mukwano gwange ne saagala weeswaze beera kati naye simanyi oba ali ku Brigadier General beera nga Brigadier bwe yali badde ne leka kwogera bintu nga mwana wa Nassale leka kwogera bintu nga mwana wa P2B ozeeyo osomye ate wadde okuddeyo okusoma kulayije abadde muyivu ne kulayije ate leka kwogera bintu bya kito bangi nnyo abakwegomba mu magye gy'oli naye tojja kugoba abantu okwegomba olidde ate naawe ekifo ekyo tebakikuwa nti wakisuubula buli mwaka n'obeera omwogezi w'amagye bagaweeko n'abalala mwagamba amagye ga bannayuganda ni ekifo linganga yakisuubula nti wagula kigule nawe wummulako okoleko ku birala wakati otandise nakwonoona bwonoonyi awummuleko akoleko ebirala ebyokukola bingi ne kulayije buli dakiika ye mwogezi w'amagye maama yagasoma yekka oba yasobola okwogera ayinza okuba yalina obukugu obusinga ku bw'abalala mpozi bamwagalako kimulimba muzibu alimbalimba nnyo alinganga ono omwogezi wa poliisi gwe baawummuza saabalimbi ogamba enanga oba aliriddawa banne enanga yalimba kati enanga tolaba nti omusana gwakawano ng'ayinza okuga nti enkuba eri ku munaku mpitirivu banne enanga yalimba ng'omusana gwememula naye ng'enanga ayinza okuga nti enkuba eri ku munaku etonnya butonnya ne kati oba musajja atwaliriddawa oba baasudde ekkatebe batadde ekkatebe kati alinganga atali mu poliisi n'olwekyo abali mu bitongole ebyo mwegendereze baleke bazanyisanga biddole baleke bazanyisanga mulalu ku stage omuzanyo gwo gwosigale mu bikolwa nga bya kiralu osigale ne mu bigoye nga bya kiralu mwegendereze no mu bifo ebyo ate abantu bonna ng'ekyo ekibuuzo kya mukwano gugwonyoza kize bulungi ate era mukwano gwo mugambe nti nakyemalira ye abikola kati nakyemalira yawaba bampuuga ssente yawaba anaganaga ssente yawa bano ba DPA ssente abo bonna abazze yabawa mugende mwesimbewo nja kuwa pisto nja kuwa emmotoka ne miliyoni 5 era abasinga bali ku peloola abo kyova olaba nti ye akwata akazindaalo n'atuuka kafundikira nga tagambye nti enguudo mbi nga tagambye nti malwaliro teri ddagala nga tagambye ekyeya nga kifuuse ekyeya nga tagambye abantu kasasiro ng'ajjudde mu kibuga ne alina kulumba Bobi Wine kuba bamuwadde kuvumirira Bobi Wine yaba ku mulimu gwakola bampuuga okukola ekyo kipolitiko limbo political limbo tebakimuwadde nti kukola kutya bakimuwadde kuvumirira Bobi Wine ekyo oba nti mpuuga akwata akazindaalo nga tena kyayogedde era bw'ava kazindaalo ke n'agenda adayinga enviiri ze yamanyi nti omuntu alina kudayinga nviiri zokka katumalirize sho simanga oli munyiivu nnyo abantu abo tusanu boogerako nkikuddiramu nkugambye mpuuga simuviira mu ntebe kubanga gw'omu ku abo abamutembeeta ekizakitire mpuuga simuviira mu ntebe onale bunamboze simuviira mu ntebe semuju simuviira mu ntebe
omulodi mukama wange is my boss as well as my lawyer simuviira mu ntebe kuba nsanze mu byabufuzi kasema nti Moses simuviira mu ntebe bansaze mu byabufuzi bansaze mu byabufuzi awo omuntu atenze omuntu gwenkya wakaludde mu byobufuzi kenviira mu ntebe Aisha Kabanda aludde mu byobufuzi akakyala Sewungu Sewungu simuviira mu Sewungu mwana nnyo kunze John Kennedy Luchamus the man oyo abiruddemu oyo muviira oyo muviira ani omulala awo mwe bali abasajja ababiruddemu mmenyirayo ndeetaani bonna nga benda baweza okubasi bannaffe bangi kati gwe obadde okimanyi nti mwe Museveni alina abakubi b'amasimu 15 bawadde obwa RDC abakubi b'amasimu 15 balediyo kola nga ba RDC kati nga balediyo kola